ndabeka video kano nenzijukira omufere ngeri eri anfezeemu ni just lwakwate yasobola emu ku ngeri gy'osobola okuwona okuferebwa kwe kwegulira akadde akamala osobola okulowooza ku eyo opportunity gy'abeera akuleetedde mwaba ayagala okuferera. Singa okola ekyo ekyamazima kijja kubeera kizibu nnyo oli okujja n'akufera. Kati ono yankubira nangamba wano wali opportunity osobola okukola omulimu gwa data entry. Konze ensobola nangamba omanyi computer. Konze njitegeera bulungi buli kimu nkimanyi. Koye nti tino organization yaffe eri funded by abazungu so kakati twetaaga omukozi. Konze kale timusangibwa awa nangamba tusangibwa mbalala. Koye organization bagiyita sakwasi kyajjukira bulungi erinnya ne oba empowerment bikibi kyawo si kyabijjukira bulungi. Konze kale sebo nangamba omusaala tusasula akakadde kamu naye for starters bagenda kuwa emitwalo 4 olw'okuba nti baba kyayagala okulaba speed mu mirimu gyo buli kimu nga bakyakwetegereza naye bajja kujja nga bakwambusa tina akakadde akamu bajja kwongezaamu kinasinzira gwe ku nkolayo. Bw'oba olina ky'oyagala okuyiga nga tokitegedde ng'otuuse ku mulimu ofunyewo challenge waliwo abasobola okuyamba ne bakuwa ka training akatonotono. Konze kale sebo sikinaako buzibu. Kati olwangamba ebyo byonna ne ngamba kati omusajja ono mweggyeko ntya ne mugana naye sebo nze mbisobola naye lwakuba nkyasoma ate ndi candidate naye nnyina mukulu wange abitegera okunsinga ti naye olabe otya wenkonectinga naye lwakuba nti wakati ali walina gye yalaze naye bw'anaaba akomyewo nja kumuwa ennamba yo mwogere olwo noonya akadde wensobola okulowoleza ku biro byonna byaŋŋambye gano amasavu gonna gansuubizza ne wamu essaawa zange nga 3 nenzamu ne mukubira kati mukubira neefudde oli omulala. Konze hallo sebo gyebale ti muto wange ampadde ku namba yo ngambye olina omulimu nangamba omulimu bagututte gubaddewo naye oluddewo. Konze sebo ng'ate ng'ekyo tekinkoze bulungi akale mbadde nkeetaaga kwaye nti naye nsobola okufuna wenkufikisinga kubanga ono gwe tufunye tannaba kumaliriza bulungi so sobola okufuna wenkuteeka oli ne tusooka tumuyimirizaamu. Konze sebo tikirina buzibu kikyensinga okwagala olwo nfunye essimu ne mubuuza erinnya lya kampuni n'aliŋŋamba ne nditeekamu mu Google ngenda okkebera ng'erinnya lusina wendiraba nga tekuli website eraga nti eno organization ekera bweti ne bweti kusinza ku bya ŋŋambye nga be bandeetera birala nnyo tebirina bye bikwatagana ate ng'okusinza engeri gyali akyogeddemu yali eraga nti organization nene. Awo ne nteekawo ka red flag ne mubuuza sebo organization yammwe erina branches endala wonna okwetooloola eggwanga oba just eri mbalala wokka n'aŋŋamba main branch eri Kampala ne mubuuza osobola okundagira main branch weeri wane mu Kampala naawo n'atamwatamwa n'atandika okwogera bitakwatagana ne mugamba okay kale it's fine ekya main branch si kyekikulu wabula eno gye basinga okwetaaga eno. Konze kale sebo ndi ready okukola n'aŋŋamba nti kaakati ojja kwetaagisa ebbaluwa ya chairman kati wayogera ku kya chairman abantu abasinga wano wabulira kati bw'owulira ng'abitaddemu bannamateeka nti akubuuziza ebbaluwa ya chairman muli omutima gwo gutandika okulowooza nti ono ddala muntu mutuufu kuba olaba nga ddala ayagala okumanya buli kimu kyonna ekikukwatako ng'omuntu omutuufu wabeera kwaye nti ojja kwetaagisa ebbaluwa ya chairman tusobole okumanya obulungi gy'ova nti in case of anything tuba tusobola okutracinga n'ambuuza olina endagamuntu koze njirina ti naye ojja kujja nayo n'aŋŋamba kaakati ekyalo ojja kujja n'emitwalo 15 koze emitwalo 15 ate gyaki nti rent koze rent nti ate oŋŋambe kampuni buli kimu yekikolako nanga nti nedda nti eno organization eno embalala yakajja kati bakyazimba ebisulo bagenda osuza abakozi baayo naye biri mu finishing bali bimbaliza mu mwezi gumu bijja kuba biwedde katujja kwetaagisa emitwalo 15 egy'okusasula omwezi guno then bwe gunaggwerako nga bakuyigiza wali mu bisulo bya organization bye bali mu kuzimba. Awo ne mmanyira ddala nenkakaza ddala nti ono omufere agamba kati ojja ddi konze essaawa yonna ngenda kubanga nkubira kansooke nfune wano ssente ezo zonna mbadde sizirina mbadde nyinawo ekitundu naye kamalize ozifuna zonna jakuba nkugamba kati nze wenzuula nti oli mufere sikulaga nti nkuguddemu nguleka n'obeeraawo ng'olowooza nti essaawa yonna nze omumaze saddamu kwogera naye yakubanga amasimu nga ngajjako bwe mukwata nga mwetoolooza paka yatuuka n'abivaako. So bantu bangi babafeze mu ngeri bwetyo mu bintu bwe bityo gwe byoyinza okulaba nga omuntu oba tasobola kumuferera naye nga bangi babafera olw'okuba nti babeera desperate maybe oli talina ssente anoonyeza mulimu tagulaba kati bwawulira aka opportunity agamba wayi binansanga eyo ebinaddirira so n'akomekera ng'ate agudde mu buzibu. Olina okubeera omwegendereza opportunity ne weebezze nga nnene nga wagirinda dda sooka weeweemu akadde lowooza making sure nti omarkinga buli step gy'otakinga
ng'ogobera ekyo ekintu kye baba bagenda okuyingizamu. Kubanga kati ne mikwano gyo ba OB bo ba OG bo basobola okufeera mu bintu bwe biti. Kasita olabanga ekintu ekinene ekiyitiridde nga kijja gy'oli, beera mwegendereza, topapa, toyiika, kakkana bukakkanye, weewa akadde akamala, ojja kuwona okuferebwa.